program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike bamwise Kizito Zaavuga agandi Africa mugana nga atuliriza Alik Impact FM radio Rwasa Mayinja amacha agorunako olwalero nkula musiza wasizotya sebo wasizotya nyabonate ate mungeri ennungi oba eyenjawulo kambuzeko mwena abakedde ku macha nga nawe mugenda kuba nti mukimanyi bulungi nnyo mugenda okulya ku nkoko enkoko gye kuba nti mulya muganda wange ng'enkoko eyo Nansi mwebale nnyo mwebali eddala nabagamba muve ku kye bayita kiyo kubanga kiyo ezo enkoko bw'oziraba bw'ozitunya bw'oti zikula mu bbanga ttono nnyo ekizikuuza bwe kityo ebeera mmere that is gye baziwa n'eddagala lye bazikuba ng'ekyo amakulu gali nti ekule mangu nnyo oluko okugirya nga nnene olowooze nti no bambi olidde nkoko nkulu kumbe ng'olidde kakoko kato kakati nno eddagala eryo kye tubagamba tetubeera nga tulinnya bizinesi abantu nti temulya bukoko buli oba buki oba tembugula ne tuba tubalabula kubanga eddagala libakuba enkoko eryo terivaamu oliriiramu terifa na muliro kati olirya bw'olirya ligenda mu mubiri gwo bwe ligenda mu mubiri gwo ne likyankalanya obutafaali obukola omubiri gwo gwonna oba ne bubutta ng'ofuna kansa oba tebubuse bubuwayiza okuba nawo bulwala ogenda okulaba nga buli w'olwala bw'oti bakweddagala toona buli kaseera bakukyusa ddagala obedde nga watadda sisitiimu yo ey'omubiri kale n'olw'ensonga eyo nsobola kitugamba bulijjo nti muganda wange bitwogerako gyebiri bw'otuuka mu Cancer Institute emulago ne malyo amala gonna ojja kakasa byenjogerako nti kansa abantu bamufunidde ddala abambalizezo gadi bamufuna mu kulya nkoko muganda wange bigenda byeyongera lwaki lwambeya gye mulimu kati ne gye mweyisaamu n'endya gye mulyamu ng'ekimu ku kyo bwe bukoko bwe mulya bukiyokiyo obwo nkugamba bulijjo muganda nga atuliriza nti obutwa tutambulira mu bungi nnyo buli otubeera tunywa butwa tussa butwa tulya butwa kakati nno olina okulaba nti olwana nnyo afazaali okendeeze ku butwa obuli mubiri gwo otya ng'okoleseera ebyendya bye twogerako tulya enva endiirwa ziyamba nnyo naddala nakkati oyo ejjobyo ebintu bityo mwabali ma greens mukola ekintu kyamaanyi nnyo ate we muba temuzifuuyira mwe musinga kubanga ate bw'olima greens n'ofuuyira obanga yanisa ate ayozeza noyandika mu ttaka ngamba ze mutafuuyira naddagali ery'obulabe ery'obutwa lye baagaana wano naye ng'ate likyakola ate mukyalikozesa nakkati so oba tolikozesa eryo webale nnyo aba mulimya greens ku bifugi byammwe ku mbalaza mwebale ebyaddala kubanga greens kikulu nnyo naggamba nti tokkirizanga emmere okutali kiragala okutali greens wonna buli kyolya tewako greens ezo zikendeeza ku butwa obuli mibiri gyaffe mugala nga atuliriza amazzi bwe bulamu amazzi nago makulu nnyo kuba gaflashinga gooza olubuto ne tugafulumya sisitimu yonna ey'omubiri yeetaaga amazzi n'olw'ensonga eyo olina okuba nti naawe ogakozesa kubanga gakuyambira ddala ne tunywa amazzi ki nagga nti ate kibi nnyo okugamba nti genda onywa amazzi ali nanywa obutwa akati nkugamba bulijjo nti amazzi ge tunywa bagayita mineral water ate nga mineral water ge amazzi ge weefumbidde ggwe n'oganywa okitegedde kati n'olw'ensonga eyo gano ge mugula amalala chemical water sigga njogerako nabagamba bagayita chemical water kubanga galiko chemical composition ne kakebe kwennyini bibeerako nkujjukiza era nti oli bwagamba nga eno mmere baga nti eno mmere ya vitamini oba eno mmere erimu vitamini nga babiwanise nako badinaga vitamini mulimu ebitundu 10 ku 10 asimanya proteins mulimu ebitundu bwe biti ku 10 nga akikoze ku mmere manya ati emmere ebeera nkolerere ekitegeeza tebiba birungo teziba ingredients nedda emmere eba nkolerere kubanga tugamba nti emmere ennyini bennyini beera birungo okitegedde nti nagga nti ettooke bwe liba nga lirimu potassium oba nga lirimu amazzi erimu ki tebajja kugaa nti no lirimu percentage bweti nedda ettooke lyennyini libeera ddagala lyennyini
so tebajja kugamba ate mu ddagala lino mulimu kano kakolange eddagala lino nedda semudda nnyabo bwe bityo. Kati ntegeeza ki nti muve ku mmere eri processed, muve ku mmere gye mugula mu supermarket wemaba kuba nti mufuna obulamu, kubanga ye mmere baba gatidde ngatiye ne chemicals ez'enjawulo, oluusi bassamu n'ebirungo ebikusikiriza okuddamu ate era okwagala okulya ebyo bennyini babakoze kyebabakoze, noba nga obudde omubiri gwo gwonna gwettanira nga biri addictive. Wano bannafadde mu musango abakola soft drinks n'abakola ebyokulya ebyenjawulo nga baga nti ebyokulya byabye n'ebyokunywa biri addictive, batekamu eddagala nyindita ddagala oba batekamu chemicals ezikuwaliriza gwe abinyweddeko okubanga byagala bwe kaseera omubiri nga gubisaba n'obanga bano abanywa enjaga. Okitegedde? Akati nno ne tugamba nti n'amazzi gonywa ng'emazzi gaffe gali munaffe gewekimidde n'ogafumba yominota wagutwogerako. Nkugamba bulijjo oba osobola kola ku dduyiro kuba naye mukulu nnyo, naye nga ate nkujjukiza timu kofe kuwanyisa ebitula biri bikatunkuma ebinene bibagese tulya katunkuma ffe omutini kuba ayamba nnyo mu kutereeza nate obulamu bwaffe. Kale mugala nga tuliza Impact FM Radio Lwasa Mayinja yonna gy'osinza okuba nti otuwuliriza eno program gye bayita ekiri emabega wa mawulire, era nga bulijjo bassebo ne bannyabo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program ekiri emabega wa mawulire Behind the News. Mugana nga atuwuliriza eyakatwengako oba yakajja ku mukutu guno nako lwaleero nga omuntu okusooka nti owiza program eno etwogera bagita ekiri emabega wa mawulire. Byolaba mawulire byebyo bubito ebiri oba nedda. Olimba oluli oluvuddeko of course olwa Kizito Zaavuga alaga nti n'abasajja bano bayimbanga nga balaba ebiriwo ne balaba ebigenda mu maaso ne basooka bakuba ennyimba ezo okutuusa obubaka bwabwe obaga okuba nti babutuuka oba naawe osobola nga tosobola okukola ki okufunamu. Kakati wetwogerera muganda nga atuwuliriza ensinga bwetambula ensinga bweri tuba twolekera mu ggwanga lyaffe erya Uganda twafunye ekizibu. Ekizibu kye twafunye omukulembeze ggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa yabadde aggulawo olukuŋŋaana oba powate oluwobya bulambuzi wali emunyonyo yakyomedde bannamawulire ab'emikutu giri egya BBC, CNN oluvannyuma lw'okuvaayo ne balwaninga oba ne bazanya stories ne boogera ku Uganda nga eri obubi ennyo ekyaviirako ne America okutussaako mbu envumbo nti kirina obulwadde omanyiddwa nga obwa Ebola. Batugatta mu nsi nakati twogerera ezibadde zikyabonyaabonyezebwa entalo. Ensi etwogerako eggwanga erya South Sudan n'eggwanga eryadda nga erya Democratic Republic of Congo. Kakati balugamba nti ne Uganda ffe mwetuli ezo ensi tebakkiriza muntu kuvaayo n'oyingira mu nsi zaabwe, n'obanga oli munnansi wansi yaabwe basooka ne bakkebera nnyo ne bakwekebejja nnyo nga bw'okiwulira. Kakati byanyiza omukulembeze eggwanga Uganda yageza okunyiiga okubyogerako nga nanyiiza edda kubanga byeyogedde byonna of course bittata n'ekifaananyi eky'eggwanga Uganda okutugamba nti wetwogerera tulina obulwadde, naye ate ne twerabiramuko wali omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'agamba nti kituufu twalumbiddwa kubanga baga nti waliwo omukongo yajja wano n'agenda mu ddwaliro bagenda omukebera bati ng'ali bubi n'afa ne baamuzzaayo bw'ate mu kufa yali amaze okuba nti basobola okukola bayita tracing ey'obulwadde oba obenyenye abamukutteko naga nti abasawo balina abamukozeeko bati ate bali abantu abalala abasinza abasawo abo balina obbanoonyerezaako ebintu ebyo byonna.
so kyawaliza omukulembeze gwanga Uganda okuva n'ayisa n'ekiwandiiko n'ayimiriza oba n'agamba nti emikolo egy'okulamaga ennamugongo nga 3 omwezi ogw'omukaaga gyongezeddwayo oba giyimiriza postponed. Kakati nno ebyo bigenda okujja bwe bityo byajja lwa nsonga eyo eya Ebola. Era netuuka ne ku level egamba nze ku lwange bwe mpulya ekigambo kino mpulya n'okuswala muli ng'oli gavumenti ng'evuddeyo oba minisita oba ntuyizzeyo ntugamba abantu nti banne munaabe engalo nti munaabe engalo. Ekikolwa ekyo bakitugiza tuli baana bato kati oli wakujukiza munaabe engalo ng'omuntu omukulu yeetegeerera kugamba obanga aga nti wejjeeko omutwe gwo tokyayina mutwe bakutegeerera nti baga nti naawe mu ngalo ng'ogenda kulya naawe mu ngalo ng'ovudde mu kaabuyonjo nti naabako mu ngalo ng'engalo zidduka okutewaddugala nawe bakujjukiza bujjukiza kibi nnyo. Akati ekawefube agenda mu maaso wetwogere olunaku olwaleero amasomero gagenda kuba gaddamu ku lunaku olwa bbalaza abamu baddayo ebyafulumiziddwa SOPs standard operating procedures kiriza obagaana amasomero agasinga mungi tegajja kubisobola naye nga bagenda bagule temperature gun okebera ebbugumu ly'abaana babere nga bateddewo buli entrance oba buli kise wayingirwa batekewo amazzi ne sabbuuni ku toilet batekewo amazzi ne sabbuuni ku bibiina batekewo amazzi ne sabbuuni abaana basula mu dormitories batekewo amazzi ne sabbuuni babe nti no ya bwekimu kitaleera sanitizer alina okuba nti abeerawo kati naawe omuzadde olwokuba nawe ngaokola ki ebintu ng'obimanyi. Naye anyway katuba tuzzeewo ku kiri kyeggambyeko nti nno ebiseera ebisinga obungi ekyawaliriza omukulembeze gwanga Uganda okuba nti yabyogera ebigambo bino era twafunye ne PS oba muyite amutestesi omukulu wa minisitule ebyobulamu Dr. Diana Atwine navayo n'agamba oluvannyuma lwe basooka okuba niboogera nti Ebola atusazeeko wano nti avudde mu ggwanga ly'amaddwanga erya DR Congo n'ayingira jjukira tulina ekiyita porous borders n'abali bamaze okuba basala ensalo omukulembeze bagamba mu kiwandiiko kye nti muddeyo ewammwe mulikomawo ng'ate ensi eteredde. Akati PS yavuddeyo n'agamba terukyayina keesi n'emu nti neyadajjanye yawonye terukyalina keesi n'emu eya Ebola. Statement of course wozitunya bwoti tezikwatagana oba oliawo n'abazungu bali bakyerupe kyekyaba video kuba ndi bakola statement ezo baga nti Uganda, South Sudan ne DR Congo togeza n'osalimbireyo olwa Ebola aboolekedde oba gwe balina. Akati of course kiba kibi mu bintu by'obusuubuzi kiba kibi mu bintu by'okutambula okukolagana business enjawulo bwe zityo naye ng'ate bo kiyinza okuba kirina bye bakolera. Akati munafu atuliza waki bino mbigamba onojjukira bulungi nnyo nnyini ddala nti wetwogerera omukulembeze ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya America yavaayo n'agamba nti ajeemu kibayita ssente mu kitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna ekimanyiddwa nga World Health Organization. Okitegedde naga nti azijjeemu kubaga nti ajja zijjamu era kituufu n'azijjamu. Zajjamu zaali zitya nti yaleka n'ekitongole kino ekimanyiddwa nga ekya WHO nga kiri mabanja gekitana kuba nti gasasula gali ga bukadde obwa $260 unpaid dues. Kyo kyali kibi nnyo. Omwaka gwagutandika guno baga kituufu Donald Trump ajjeeko kibayita obuyambi bwa gavumenti ya America bwonna ebugenda eri mu kitongole kino eky'ebyobulamu ekya WHO. Olwaki yawa ensonga ze muganda nga atuuliriza era n'agamba n'okugamba nti n'engagement zonna ajja kuba takyagenda nazo okuba nti akola nabo. Kakati ekikulaga ki? Kikulaga nti eggwanga eribadde lisinga okuteeka ssente mu byobulamu oba mu kitongole kino twogera kimanyiddwa nga ekya WHO bwe liba ligambye nti ligyemu ssente kavene esooka newekuba muto inoga lwaki bagyemu ssente oba lwakiibwa bwe kityo. Trump yagamba ekimu ku ekyo mbwayo kye bayita mismanagement bakwala bubi ssente mu biseera bya COVID-19 nti waliwo kye bayita ng'agana okugamba
mbu China yali responsible kubanga akawuka gye kaava kaba gye kaava gye bakakolera ne kayingira ye teyafaayo. Lwaki si gye bagenda maaso kuba ndi basaba kyokka ne basaba Amerika etalina akakwate mu kukola akawuka kano kennyini. Ebyo nga maze okuba nti biyita Muganda ng'atuliriza okuva olwo Trump yali ajjamu obuyambi era akkiriza obagaana nga ekitongole kino kiri awo. Si kyokka waba n'abakolamu abangi ennyo okutola ensi yonna. Kakati Muganda ng'atuliriza nga tuvudde ku ekyo nja kuzzaayo nkulage emu ku ebyo tulina okuba ntumanya bwe tulina okuba tutegeerera ddala. Ekisooka ekitongole kye twogerako kituula kya mawanga magatte kirina ekitebe kyakyo eri mu Geneva, Switzerland. Offices gye ziri nemba regional office ekotola ensi yonna nga 150 n'omusobyo. Bano mu kutandika mu 1948 emu ku ebyakitandisa of course twalaba oba founder members kwaliko eggwanga erya Amerika, eggwanga kwaliko erya Iran, kwaliko erya Bungereza, kwaliko eggwanga lyali lya actually zali member zali Brazil, eriko Canada, eriko France, eriko gali amawanga nga 6 mulimu agakitandikawo nga bagamba nti babiri nga batukulembeza ebyobulamu okuba nti muganda wange bavayo ne babeera nga bakwataganya wamu okuba ne babituusa era bonna nga beeyamba. Naye of course abali batekamu ensimbi, abali bayiga okutekamu ensimbi bali abakontrolinga ensi yonna. Ekikulu kikino nti omuntu gwe nagamba nti omuntu atondawo ekizibu, wama kutondawo ekizibu ne kibagwira, bwe kibagwira n'agenda mu maaso n'ajja n'aleka ssente mu kukinoonyerezaako. Bw'amala okukinoonyerezaako oluusi abatekamu ennyini ssente n'abaengaginga namwe nembeera kimu ku kitundu ku ekyo abakinoonyerezaako. Bwe mala n'afulumya alipoota n'abalaga ekizibu ekiri n'abalaga n'ekyokukola. Mugenda okukebera nga ekyokukola kyennyini ate kennyini yakirina. Lwaki byogera bino? Naga nti abasajja balina olukusa mu nsi yonna era ate bakikola okola obulwadde, okola obuwuka bwe tuyita virus ez'obwo. Olumala obukola kati ye muga nti aba afunira wa. Ekyewunyisa olumala okukola virus oba akawuka kennyini ako bakuwa ekitiibwa kubanga oba n'oba nannyini patent oba corporate nga n'oyiye ekintu obeera gwe ayiyiza ekintu ekyo bakusima n'okusiima. Era kitegeeza ki? Kitegeeza nti oli kasaakola akawuka ako kiriza obagaana abeera agenda kuliira wa? Aba agenda kuliira ku kye bayita virus, eddagala erikagema oba eddagala erikavumula. Kati sente ziba zigenda mu maaso nga ziyingira nti oli wakola akawuka ke n'akateekaawo aba bawadde emirimu ate naye ng'ayingiza nti kapa zigenda kuvaayo oba ye kennyini okutandika n'agamba nti ako kano kenkoze nkakoze kati okkawonya oba okkagema olina kukozesa ddagala lino lyenkoze n'obeera ng'olina oddigula ye n'aba ng'afuna ssente mu nsi yonna. Kugamba ensi eno gy'ogiraba nti ndalu nnyo twakweyo level kikkirizibwa kubanga obuka buyitirivu nnyo babukoze era ne bafuna patenti zaabwo era balya nsimbi. Kakati we twogerera Muganda ng'atuliriza bino nga bigenda mu maaso bo tebakifaako ekyo. Nagamba nti omuntu yenna ekyokulabirako kye balinga okuba nti nkuwa mulaba computers ezikozesa computers. Computers oli akola computer n'agiteekaawo kati n'akola virus eya computer n'agiteeka mu system gw'olega ku internet bwoti virus n'eri ebintu byo. Kati nga kyolina okukola okuwonya virus okugyewonya olina gula antivirus. Kati oli akoze virus akola ne antivirus n'abeera nga akuwa kati akuguza kano obeera ng'ogula ng'omugaggawaza obudde bwonna tebaweerangako bakola virus ezo era bamanyi bulungi nnyo nyini ddala era ne muzigula n'ozigula mugula antivirus kasipasiki simanya notoni simanya biki ne muzigula
kati bwe bulwadde bwetyo obuliwo abukola abasajja bano. Lwaki bino mbigamba? Kubanga tuvudde tuba abasajja abalina zi patent abakoze viruses nga bazifunyemu nakale bakyaziryamu si bokabula n'ensi zaabwe. Ekyokulabirako nagamba nti nno HIV abasajja abagiclaiming abafuna na award mu 2008 bali babiri. Kwali Omumerika amayiddwa nga Robert Garo, kwali n'Omufaransa amayiddwa nga Luc Montagnier. Kati bano betuwoge kwafuna na award nga balwana mu bakola akawuka akatigomya ensi. Hakati ne babikolewa. Lwaki era gamba ne babikola bino ne bafunamu? Muloza tewali virus oba tewali vaccine gye bakuba nenga vaccine of course bagikola weri nano mwagifunako kapapaville ne ate si eyo just ezembudde buno bagati eri trial nenagako Dr. Maidwanga Eddie Graves era omusirikale yafuna vaccine entuufu mwagwa 17 eyo akati ye yavayo n'akyogera lwakyogera ebyamuddirye yafa naye lwaki gamba bino nga basamaze okukola obulwadde kyenagambye nti oli wakola akalwaddeke kirizo bagana akola ne vaccine n'agiteekawo. Kyekyo kinagaana okugamba nti mu COVID-19 nga tannakuba nti ajja nga vaccine bagikola dda nga n'abagagga bagigula dda ba Bill Gates ne mukyala we nga bagigula dda vaccine n'obwananyini bamaze okuba nti bagigula. Yensonga lwaki balina n'obuyinza obwannanyini oga nti ngenda giwansi nsi gundi sigenda gikuwa. Twalaba president wa South Africa nga Cyril Ramaphosa ng'agenze n'afukamira abasajja mu lukungaana lwa G7 agana ffe South Africa mukale mudwe ku vaccine kale mutwe tugiparking ngene waffe ne bagaana yoga tujja kirowoozaako ne toba Bill Gates ne mukazi we baawukanye olw'ensimbi olw'ekyoka kyokka nga Bill Gates aga nti kale ensi zino ezikyakula ezimu ez'amaanyi ezirina ffe tuziwe ziparkinge vaccine eno. Omukazi ng'aganye nebisoka bibawula mukanda baga baawukanye biki nenge babiwukanye byali byebyo byebinyini babiwukanyiza. Akati bwe twogere mugala ng'atuuliriza lwaki nkujja bino ebigambo nguga nti obwadde bakola omala obukola ne babuteekaawo maze okutegeeza WHO eruzinze funding oba sente kati abasajja balina okuyiiya. Lwaki bayiiya era lwaki bakikola kino? Nagamba nti nno kama okujja ebirango ntandikirawo nate oli Impact FM Radio Rwasa Mayinja tulina obijja okuba tulina okukola sente katudde pano bakola sente. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tukyali fenna. Okay, babagamba tukwala ki tutwala ddagala lyabwe naye babiwulira mugana gatuuliriza mbadde ne mukugamba nga nkutegeeza ekiwaiki kimeddwa nga ekya Ebola negamba nti n'abasajja n'abakazi bagenda basobola ne bayiiya obulwadde bwabwe ne bafuna ssente ne bayiiya naga nti awali bwadde bayiiya nga tewali kibayita ddagala ligema. Nkuze emabega katono nti nno Ebola okusinziira ku bannaffe batugamba nti yazuulibwa mu gwa 1976 kino mbw abasawo bano baddokita mubamuzuula nga bamuzuddewa mu ggwanga limeddwanga erya DR Congo nti wali ku mugga ogumeddwanga Ebola mbwava n'erinnya mark my words gaye nti mbu newava n'erinnya. Of course omusajja omu kwabo abage basokwa ne babikolera ddala nga bava ne bagaa nti no kituufu tukoze research tumanyize ddala oyo microbiologist bamwa ekitibwa kya sa nga amaze okuzuula ye musajja mayiddwa nga Peter Kalel Baron Piot musajja mubirigi naye ng'ate mu Ngereza. Kakati mugala ng'atuwuliriza lwaki tubyogera oba lwaki mbigamba wuliriza. Abasajja bano obaga nti bazudde Ebola mu 1976 nti mugwanga erya DR Congo nti avudde ku ki mbw avudde ku nkima abantu ze bali baliya okuva ebbanga n'ebbanga because tedelicacy eri mu ggwanga erimaddwanga erya DR Congo. Kakati nikuzeeko emabega katono emyaka 11 emabega mu 1967 kuba omusajja ono agamba nti bagenda okuzuula obulwadde buno bagamba nti babuyita obwa Ebola babuzuula nga bufaananira ddala buyina characteristics
n'enfaanana n'ennuma nga yeemu n'ekye bayita Marburg virus. Kate ekyewuunyisa Marburg virus ye basooka muzuula mu gwa 1967. Okitegedde? Ebola 1976, Marburg 1967. Yazuulibwawa mu kibuga bya Germany bibiri babita Marburg ne Frankfurt. Banasazi benyi bali mu laboratory bakola ebintu byabwe, bakola kye bayita obuko obw'enjawulo, bakyusa bakola ki, awo wava akabate. Era abaafa bali 7 kwabo abalwala 31 amangu ddala. Ekyewuunyisa ne bagamba bali bakola experiment nga bagesa ku kye bayita African Green Monkey. Era ne bagamba ne bava ne bagamba fulumya report egamba mbu Marburg yali mbu atambuzibwa enkima eyo eya kiragala. Bate enkima eya kiragala mbu eri mu Africa. Olwababuuza nti bajje wano batwage enkima eya kiragala nga tebagiraba. Nenga lije bagaye nti yetambuza obulwadde obwo. Akati bintu bibiri mugana nga tuliza. Bogamba nti yetambuza obulwadde. Yetambuza obulwadde. Okutambuza obulwadde kitegeeza nti okwasa obulwadde byanjawulo oba nti gwe obukoze. Okitegedde? Ekyokwebirako ensiri. Ensiri tekwasa. Ensiri bagamba nti n'ensiri ekwasa omusujja ogwa malaria. Ensisi yekwasa omusujja gwa malaria. Ensiri yetambuza akawuka akakwasa omusujja gwa malaria. Okiwulidde? Kati bodda ku nsiri mb'ogitte, mb'ogimalewo, ogisanyeewo, tosse kawuka kali keetambuza. Kubanga ensiri ejja neekuluma gw'alina akawuka kali ka plasmodium neekuluma neekujjamu kali mukujjamu musayi wano gweyagala kuba yo eyagala okuba nti ekuza amagi gaayo. Woba mulwadde ng'etwala akawuka ako wegenda ne ku mulala naye mulume bwoneko muluma akawuka ng'ekamulekera. Kakati ensiri si yekwasa akawuka, ensiri yekaleeta etwanzimitinga. Kanasajja bagamba nti enkima zino mbu zitambuza zitwanzimitinga akawuka kano. Bate batubuulira akawuka kaavaawo okutuuka kagenda mu nkima okatambuza. Okitegedde? Kakati bagamba nti kakyukakyuka katya. Lwaki kakyukakyuka katya? Mu kusooka tugambye kalinga Marburg yennyini. Emyaka 11 mabega okoze Marburg omutambuza ng'eti avudde mu Africa, bakugambye ekima eriwa togiraba n'osirika. Kalwese emyaka 11 akawuka akefaananyiza kennyini nga kali era ne kabaluka mu kitundu kyekimu. Gwe n'ogamba nti era kavudde wa mu Africa, kavudde mu DR Congo ku mugogo maidwa nga Ebola. Kati nno wano kalumanyera wavaawo nagamba ekiri emabega w'amawulire. Nagamba emabega ko luli nti nno abasajja kye bakola kyali kimu. Bavayo jjuzi wano ng'ensi ekaaba kubanga jjukira amawanga ag'enjawulo gonna agaalumbibwa kye bayita Ebola, kkiriza obagaana, galimu ebyobugagga. Bw'ogenda muba otunda ebyafaayo eby'eggwanga erya DR Congo, buli outbreak weebeerayo abantu basengulwa. Ng'ovudde ku kyentalo, kwentalo zaali tekyabatiisa kuba entalo mulwana tulwana, abantu bajjana kuvaawo bafuna emmulu nabo. Ne ku kyobulwadde abantu basengwa ne bavaayo ne batwala. Kale ekidda mu kitundu ekyennyini, mu kitundu ekyennyini oba okimanyi bakubawo kampo ey'akabi. Ekiddawo takusima bya bugagga biri by'owulira. Kakati bw'otunya amawanga gonna agaafuna Ebola gonna gaddayo ku zero. Bwe sibanga tegaddayo wali kyetegeeza gadda emabega nnyo. Ekyali mu Liberia mwakitegeera, ekyali mu gundi mu Sierra Leone mwakitegeera, ekyali mu Nigeria ne mukitegeera, ekyali amawanga bwe gatyo gonna. Kakati bino twogerako byonna tuba tuli awo mu kaseera ke kamu nga batugambye nti ate mweyaliikirira tukoze eddagala erigenda okuba ndibayamba kale mu kugema. Jjukira kye nagamba kiri, teri akola virus n'atakola antivirus oba vaccine gye muyita vaccine. Mwaka gwa 2019 Novemba 12 company ezikola eddagala
bavayo ne bafulumya ne balanga nti kampani meddwanga Evabo ekoze vaccine era ekkirizibwa okugema Ebola omundi ogusokedde ddala mbwegenda kuyambako ezensi eziri obubi ennyo. Era eno vaccine kampani bayita Merck yegifulumya yumbaka mujana emeruka ebitambuza ano nnyonnyo biriko MERCK iyo kampani nkozi ya ddagala era nga mwe balya vaccine bikoze bitya. Era ne bagamba nti WHO bava ne bagamba nti eddagala lino kabali kuba abantu lijja kuyambako okuba nti bakyafuna Ebola nadde n'okubatta. Ne balireeta ne baligemesa abantu mu 2020 balikola 2019 Novemba mu makati ga 2020 bajja baligemesa abantu. Ne mu Uganda naffe twali ku listi eyo era lyajja wano. Tuba tuli awo mu February wa 2020 oshegede February wa 2020 kampani erala bayita Zabeno ne bafulumya eddagala eddala no bayitanga lya Janssen's Ebola vaccine era lina patent number yalyo alikoze bulungi nnyo anokuba nti afuna ssente bulungi nnyo nyiri ddala ne bade bagamba bagaddira olinga out wa nga vaccine eyokubiri mu West Africa oluvannyuma lwa epidemic yaliwo 2016 eya Ebola abantu bafiire ennyo gwedagayo wasi mu Sierra Leone ne mu ggwanga libaddwanga eryawo nafali aba Liberia. Kakati eno ne bagituwa ne tukkiriza ne batugema trial ne zigera maaso tuba tuli awo Uganda Uganda mwaka gwa 2022 naffe ne bagamba nti okuba nti yali Ebola yabaluseewo atano mukaga bali bamaze kwandi bafa yabalukawo September nga 2 n'ensonga Uganda cases yali erina okuba nti yafunye 142 n'olw'ensonga eyo naffe akasale kali katuuse twolinge out vaccine eyo era batuwa vaccine zaali 2 ezayingirawo bayinga batugema era Steve zajja wano abantu ne bagema. Kakati nagaroga nti vaccine zaali 3 zino kwa ziyingirawo so December nga 8 nefa vaccine yasookera ddala nejja bagita yali eva mu Sabini Vaccine Institute nejja wano twafuna doses ezo ddala 2016 twali tuli awo Jenner Institute eri mu Oxford nayo batuweza vaccine endala doses 2002 nga zikolebwa Serum Institute of India. Era wano Minister Jenutha Cheng bwatu yatuze okungaba na mawulire nako lwakuna nagati ndo naffe twafunye era obudde bunawe bazikuba abantu balemengo obudde bujja nti butukwata. Muganda nga atuliriza ali ku Impact FM wano 2024 Uganda yadde nefuna vaccine endala era za mirundi 2 twafuna 2 shipments za Ebola vaccine nezingirawo wano era nga nozize kuba nti bagema bana Uganda okubanka Ebola waba abaluseewo tebiraliikira doze zaali sukka mitwalo 4 kakati bino ne bakimbigamba tubaye tuli awo byatuukawo nabigambye kutandika program eno nti Trump yagamba tagenda kuddamu kubawa sente aba WHO kabadde kayasi nga bw'okiwulira katuba tuli awo tebabadde sente naga waseewo ekirwadde ekirala vaccine endala mbwate nonka si vaccine ekirwadde ekirala ekirwadde nga Ebola aye kino kikambwe kimayiddwa nga bundibujjo virus. Bundibujjo ki virus? Bundibujjo of course eri ku border ya DR Congo n'eggwanga erya Uganda. Naliwo ke bundibujjo nasulawo ko weeks 2 nambirira awe bundibujjo nga ngenda mu Congo n'enkomawo naye nga of course tosana kulaba border wantu balima ono nalima kokowa ngozuka ku macyango oli bundibujjo n'osenyeza mu Congo breakfast n'ogiria mu Uganda lunch n'ogiria Congo bwe bityo ngonoga ko obera boti mu Uganda nonoga koko we Congo kati bundibujjo wewe eri mugundi. Kakati wetwogerera abasajja oluvannyuma lw'okuba nno kati sente zaabula ne baba nalugamba nti kati obulwadde buzzeemu
nti ate muno mukambwe nnyo eyo temugirako Ebola virus mboteina naddagala owulidde mbu kye bagema virus ya Sudan virus ya Congo naffe yatukwata wano era yakwata mu West Africa ndikate ne yazze mu nkambwe nnyo yo teina naddagala sima tuli ffenna bannaye tuli ffenna kankujukize tuli Impact FM Lwasamanya program edwanga ekyebega mawulire program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike kakati nno munanga atuliriza matukyagera mu maaso nkutegeeza ebigamiro wammanga nti obulwadde batugamba right now gye batugamba nti no tebulina ddagala tebulina n'eri bugema nga balituwa ne bagaga terikola wetwogerera Ebola kubanga baga nti Ebola bwaba kutte akumalamu amazzi kakati abantu baga nti bawona babasaako mazzi sugars okuba ntogwamu fluids mubiri gwo oba ogenda kutereera akakitegeeza nti neyo ebira treatment ebirewedde Uganda baga nti noffe tukyasinze n'okusinga okuba tusobola okujjanjaba oba okulabirira omwadde wa Ebola n'atereera bulungi nnyo kiba twasindika ne ba doctors bagenda mu West Africa okubanga bamalawo ebibambe byali bibaguddemu batamanyi ngeri ya kumukwatamu nenga baga tewali ddagala nga tubawona babakwata batya kirugambe kiriti nno amazzi kubanga baga nti kasitonywa kasita akwata obukanga bukutta obwo ekuba kubanga ofulumya fruits okazoka bw'otuuya na bw'osesema bw'oddukana ebintu bwe bityo nebitukuga nti n'omusaayi gw'okugwamu kiba kisusale ku ky'omulamuzi nenga iyo treatment esookedde oba remedy kakati bo bagamba nti nno tewali ddagala tewali kitwe kyakkola kati drawing board wetuli awo kakati webuze kyova nagambye nti sometimes woba obirire tizino bigasse ebitino bibiri ekyemabega w'amawulire gano agagenda masoko gayitingana America tuli awo ngegamba kati sente zali okutte ezimu bagenda kuzongeramu baziteekamu such that balwanyisa ekintu kino simanyi tuli ffenna mukitegedde ndowooza baga sente bakuzizaamu balwanyise olumbe olwa Ebola amazima gennyini kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gw'ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde ku nooti 7 nooti 5 9 oba nooti 7 nooti 2 6 nooti 2 kujja okuba nti oyita nga twogeramuko naawe bw'oba gy'oli ate tugere mu maaso muganda ng'atuliriza tulabe ensi bwe itambula obanga ensi bweri byetwala bwe mulaba eyo oba ebintu byakiwukamukko kale ngenda kuba nkwata essimu zammwe mu mbeera bwe zityo ate nsome ne ku message zammwe kale Impact FM nasuse bulungi sebo mpozi gwe webali kuweereza naye sebo mulangira muze waliwo era nakubako ku ssimu neŋŋamba nti akatengo buli bw'oyogera ku bintu ebifaanana bwe bityo neebuuza naye omuntu addukidde wana ddala mu Afirika abasajja bano baagenda naye baagenda mibiri yesebo abasajja baasigalawo batuyiyizaga nti n'agalala gakyajja naye nga bw'otulabula bakuba naffe b'olabula naye kale katukuwulirize mulimu gwebale naye bannangeeze nyina akatengo abasajja baagenda mibiri webale kutuweereza webale nnyo webali eddala Rusango wano sebo zikyaligamba lisayogedera amanya gange kale bada byenyabe Rusango okay akatengo tekasa tugwamu naye tulina okuba nti akatinga ffe olina okuba nti weerabirira gwenga gwe muganda wange olina okuba nga weerabirira okitegedde kubanga webuuze ebibuuzo ebyenjawulo lwaki buli outbreak ebeera wano lwaki buli outbreak etandikira wa
Impact FM kwoli mugana nga atuliriza. Okay, unagambye tugume tetulina kyakola. Anti Katonda yawa abazungu amagezi n'amaanyi mangi okusinga ffe. Nze Saalongo Buyinza Emma tata lake ekalagala bikapeeka. Wewe kuuliriza. Impact. Ngira wewe bali Wewe bali kuliza sebo. Nakira Kalemera Sulaiman. Sebo. Mandie no ngando Mbutambala. Akati baba sajja abo mbutuufu bakola vaccine ezo nga bazikoze kunsiza abaddugavu tebasobola kugezesa waabwe. Okay. Nika akati fenga singa ekirwadde ekyo kiba kitulumbye otuwadde magezi kige tuyinza okusala okulaba nti ekirwadde ekyo twega tukisimatuka. Okay. Mbutambala mukama akutuweera omukisa muganda. Kale sebo. Okay. Weba nyo muna Butambala. Ekisooka okyogeddeko abasajja bakola ebirwadde bino because bakola sente. Ekyokubiri bagezesa eddagala lino ku bantu oba oli onokendeza ku population. Ekyo kyo bakikola. Kyo bakikola. Kyo bali bagezesa nifuka ba guinea pigs. Kyova nagati no mabago yabaluka mu laboratory benyinyi bakola ki? Bakola ensobi, bakola obuka bwabwe ne bakwata ne bafa. Akati kitino okola kyeki nkugambye owede Ebola nga bwatambula bubanga omufunye Ebola amalamu amazzi mubiri kati kirizo bagana abaana bagenda ku ssomero bonna bujwa kisoboka muwe ebyokunywa agendera amazzi ge tagagabana na muntu omulala yenna ebyo bubityo obviously kwa ntukozesa zokka kyova ntino omulwadde owebyo ebirwadde bamuwa orozi muzimanyi oral hydration salts zibamuwa zokka naddamu amaanyi naddamu amazzi mubiri zibamuwa n'olwensonga eyo osobola zigula zigwezi parking ebeera naze wakaze ekuumise oba kisoboka kola obutunda juice abeerewo abaana banywe abantu banywe bulungi nnyo kubanga ebintu bino biraba tutambula mu bantu bannyo naye obanga omubiri guba gusanze mulamu ng'onywa amazzi agamala gegamba ng'onywa mineral water si chemical water ng'owedde omubiri gwe guli okay tegulina bulwadde bonna oba ojja kusurvivinga kubanga jjukira survivinga ebintu biyitirivu nnyo okusinza ku balwadde batukolera kano ensonga eyo bwana Kalemera kyekyo kayinza okuba ndikutegeeza buli mwana mugulye boto za layisi omwana agenda amazzi ku ssomero nga gagge gokka anywe buli kaseera byokka ebyo kubanga ogera mu ddwaliro nkugaye bakuwa orozi. I told someone it's conspiracy time. Tonji eyo. Poya ayogera ezi n'ensonga. Po twamumanyira. Conspiracy tebako facts. Conspiracy kuba jinja mu njuki. Nebe njogeddeko olwedde bina facts. Abakola obuka buno bayina patent. Panel yaga oba corporate nti gwe nanyini kiva bakwa ne vaccine olina aganti akolamu afuna sene pitirivu nnyo government omuntu abaleka ne mufa wano mu covid mwalaba ensi abantu bafa nkugambe president Mulamba video weri owa South Africa nga sinkanya abagagga abasajja baji 7 ensi musanvu z'amaanyi nazegayirira namuganti president fe tulina lukusa Uganda ne Bill Gates be bagagga abikola ebyo ne Melinda Foundation ngaga muntu okuddagala nakusomera patent number eyakawuka aka COVID-19 agisoma wano era nyirina so conspiracy tebaako facts but facts tubeera nazo okitegedde Impact FM kwoli alo mulangira kali gegange sebo yes wana Godfrey kwendi mbuulidde ng'osonsula ensonga akati obulumi butulina nga bamwoyo gwa ggwanga mu ggwanga Uganda kwe kulaba nti abazungu bano bamaze ebbanga nga bakugirako amagezi abafirika basiri tutebolobata nga tutedde bwana Godfrey hello aha yogera tukirambye
tukola ebikolwa ebyobwannakyemalira mu nsonga nyingi oba oli awo nezitalina makulu. COVID bwe yajja omusajja gwe bayita Magufuli mwoyo gwa Afirika era gwa ggwanga yafaayo n'azibula ensambaazi ebintu n'abigaana wadde yamaliriza bulamu. Kati wano abasajja twabategeera nti balina Katonda musanyusa kakati ekyokulabiramu Namugongo bannaffe Abakatoliki bakuŋŋaanya ssente nnyingi ekimu ku mitwendo za ssente mu mwaka ne tufuna abalambuzi Eklezia yaabwe n'ekifunamu era olaba sipiidi gye twaddusinga yabadde nnene ekeneebuuzera n'obulumi bwenna otumala okumanya nti Abazungu bakyatukugira ku ntole zaabwe n'okukola katemba n'okutukolakola ebintu byebitusse emabega. Lwaki tetulemerako naffe ne tuba Bazungu mu nsonga ezimu ng'abakulembeze? Ekyokulabira kyekiranga mbaako eddagala erifuuyira ddala nga tutadde ssente mu bannasayansi baffe aba Uganda abaana basomye sayansi ng'ekyunivasite tukiira na biti tetusobola kuyiira ddagala lisobola kufuuyira ne tuva okuta bannayuganda kanta ani yaloga Afirika. Godfrey Ambassador w'enkyuka kireba webale nnyo obali eddala bwana Godfrey. Ambassador w'enkyukakyuka ekyo kintu kikulu nnyo kitugako bulijjo wano nti ke kaseera Africa tusituke kulaba tusokola eddagala lyaffe vaccine ezaffe kiruma oli nakola eddagala n'alireeta wano n'alikuwa mbu bali kugezesezeeko kino kirumira ddala kiruma ne sometimes omuli waba gati no akusinga kubisa ne gwokute wano bobo genda mu nsi for example mu America bagamba tugenda kugema yellow virus yellow fever gwe bagema ali wabwe eri tali eno kati niwebuuza eno gyoli taliyo neri gyogenda gyali kabo benyini mufo kyokuba nti begema balikuba nti tebamusaasanya baga katugubegwe agenda okukyalayo ne bakuba eddagala libakuba lya mwaka lya bulamu bwo bwonna libeera mu system bulamu bwo bwonna kati ebirwadde bikwata ne bikugira tomanya ko byevudde bizoka biva ku ebyo batetumanya naye lwaki tudde ku kino bwana Godfrey kyadayogerako nti ke kaseera bw'oba okoze eddagala lyonga ggwe wano sometimes ebintu ebyo tebikuluma nakulumba tebisobola kukulumba oli akola akawuka gwe n'okola eddagala n'oliteekawo nekiggwa n'obuzibu tulina wano mwana baana omusajja ng'akoze Covidex wano abalwadde nga bamukukusa mu malwaliro abamagye nga bamukozesa Dr. Ogwang naliko naye bulungi nnyo n'ambuulya nanga waliwo bayola kampani yonna ne balitwala eddagala naye ekyewuunyisa nenkwa ne baali kakasa nti likolera ddala amazima gennyini ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyagamba temugamba mbuliwonya mugambe bugambe liyambako nga supplementary muliyambako mu kuwonya kale COVID naffe netukkiriza muganda wange netugamba kityofu liyambako naye nga liwonya ngenzo nekimanyi nti liwonya neponga akimanyi nti liwonya atwadde example ya Magufuli yavayo bagamba butereevu nnyo nagaa tino HPV gye mukuba abaana ng'ovudde wali ku kya COVID-19 we yagamba batestinge ebisolo byonna olinaga biri positive n'abakwatiraawo naye navayo n'abagano bagamba HPV akabato ekava gwe mukuba abaana twabakebedde bonna abaana mujja bemugema mukasa omwana abaana ku myaka 9 ne 10 paka 14 tebaliddamu kuzaala tebalifuna mbuto kuzaala ne wano bagemera ku ssomero baana gino kakati mwana oba programu zo tuzireke ne tulina kyakuba tulina obbabuusa wamma network yake kusumbwa gwe gwenkutte endowooza network yake kusumbuye network yake kusumbuye ezo zitegedde muganda wange nti ebintu ebyo bibeerawo nekiba ntukimanyi kino kibi nnyo nayo ne tukikola ne tukipuushinga wangi. Alo sebo mulangira webale kuweereza webale kuwuliriza ono wamuya Rubeni nkubidde Mbale ekitundu ekiyitibwa Muyanda. Yes sebo. Eno programu mu butuufu tuyamba ne okulaba nti nkumula ku matu bange tutuuse omuntu okutuuka okugula ekitongole ky'ebyobulamu nga kitambulira ku ntolize
Yes. Omanya ntawo ffe tutuuse mu kaseera akazibu. Ewali eggulire lyafuluma 2023 eggulire liyitibwa bwino ligamba nti oyo omusajja bamuyita Bill Gates yagula ekitongole ky'ebyobulamu n'afuna ne patenti US patenti eri 6754472 nga atubeerako obwananyini okutukola kyonna ky'aba ayagadde. Naye anakikola atya okujjako okuyita kati mu bintu ng'ebyokugema ebirwadde ebintu bwe bityo. Kati ffe tulina okwebeereramu ng'Abafirika tulwane n'abo abasajja abo abajja ba Katonda abo. Okay. Webali nnyo webali eddala. Munaffe kyayogeddeko kiwulidde. Ekyo ye agambye bwino ye yasoma busomi ggulire. Bw'abasoma busomi ggulire nze nkiina mu audio ne mu video nga Bill Gates agamba ye bamuwa ekintu kimu kyasinga okuba nti ategeera bw'aba wakendeeza ku bungi bw'abantu ku semazinga Africa. N'agamba bamubuuza kintu kyekyo n'agamba eddagala erigema towakana Paulo. We need to meet a new constraint, and that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet, and the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase, and that temperature increase leads to some very negative effects. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0, and that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to 0. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. So this is a wish. It's a very concrete wish that we invent this technology. If you gave me only one wish for the next 50 years, I can pick who's president, I can pick a vaccine, which is something I love, or I could pick that this thing that's half the cost with no CO2 gets invented. This is the wish I would pick. Unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. Program Behind the News tekuleka chechimu tuteleze byasoba ne tukulaga okukusike. Bw'obuuza omusajja agambye bwe tuba tulina abantu bayitirivu nnyo basaanya obutonde bw'ensi ne bongera ebbugumu kibuga ebbugumu nga lingi nnyo kibayita climate change eyo global warming naga nti ekyo kikendeezaako ye olina kuteeka sayine saidi ekibalaawo kendeeza abantu bakendeeza otya nze singa ompa kyensobola okuba neetaaga nnyo okuba nti bakendeeza ye vaccine nja kugikola era nompa emyaka 5 nsana okwonania na president abaana banakula batya banasobola kuba batya n'ekizaala gumba byonna kasobibwa nga bikwasa mutano bapa temujja kuddamu kukaaba nti abantu bangi ajja bakendeeza kumpi etundu 15 ku 10 paka etundu 50 ku 10. Bill Gates okitegedde munaffe kyayogeddeko wali kyalaba ye mu bwino emyaka agiyiseewo mingi nnyo nga yakyogera ku video ne ku audio tumulina tasobola kukyegaana kuba tumulina. Impact FM kwoli radio Lwasa Mayinja wanji Sebo. Sebo. Bana kale mwe bali kuweereza sebo. We bali kuliriza. Naye mukama kuwa mukisanze busindo Simon ekibonda ira. Amina. Ekinako ekikukwasa ennaku. So ne tuwuliza bwetwe program ne tuwongera okutegeeza ku bantu abalala naye nga bawakanira ddala. N'ogamba tulaga wakati tetumanyi oba singa ekintu ekikolebwa kitya. Awo emisomo gisobola okutaasibwa. Waliwo gwe nagamba? Yes. Waliwo gwe nagamba? Sebo. Nti gundi ezimu ezijja ziba za byabufuzi kati laba ekiseera kijjiramu baana abagenda okulamaga ate kati baana kuddayo ku masomero kati laba condition gye bateesewo ekyo kirimu n'okwabuwaza Omufirika. Okay.
Mukama kuwa mukisanga kyannaku tusomesa abalala ne bagaana okutwala bye tubagamba. Weebale nnyo bali ddala. Ale sebusigadde kusindo Simon ekibonda ira. Okay. Kijidde mu kiseera maze okutegeeza obwavu bungi nnyo bwe banga WHO atakuwa yakwata ssente kati yazitadde. Kati obadde otegeeza ki? Okiraba otya ekyo? Bwa ssente yazitadde kiriza obagaana waliwo bageko ndi bafunamu. Waliwo bafunamu. Impact. Banza Kalema. Sebo. Nkulamusiza mukama wange. Nange bwete. Yes, sebo. Yes, yabaziwe. Amina. Kakati Dennis Ejinja. Kyengamba Abafirika bannange bonna baleka okutya. Yes, sebo. Kubanga tetugenda kuwangula. Tetugenda kuwangulwa. Africa has been attacked for over 5 billion years. Egiyise. Yes, sebo. Naye tebannatuwangula. Lwaki? Africa ye continent yokka erina obulamu ku semazinga zonna z'olaba mu nsi. Nti nno buli kyoteekawo kisobola okusurvivinga, kisobola okukola ki, naye era tusigaddeyo tukyali balamu. Yes, yes. Waliwo ne statement endala etugamba over 90% of the cells in the supermarket didn't exist 100 years ago. Naye kibiridde naye tukinye buzibu. Naye kakati gwenkubiriza Mufirika munnange ettaka tetutunda by'olina lima ky'oyagala. Basobola otuttira mu njala ng'amadivaani bwakola ne Busoga nti alima bikajjo byokka, Kawola alima majaani na bikajjo. Awo tusobola okusenja era basobola otuwangulirawo. Naye tebajja tuwangula lwaffe tusobola okulima emmere yaffe ne tulya ne tubaawo. Era yonna yasigala balamu. Vakisini olaba endala bazitukuba zo zennyini ne zifa. Za COVID. Afrika bali bamanyi nti no yegenda okubeera epicenter ya COVID. Naye era COVID bwatuuka wano ya COVID yafa. Amazima. Webalire ddala. Okay. Ebigo by'omusajja bikulu nnyo. Kubanga batukolera obulwoko ebyaddala. Kati COVID tubeera naye. Tubeera naye netuzanya naye. Thanks for the update bro. Mulangira Kalema. Paul knows the truth and you may find he follows the SOPs. God bless you. Okay. Bwana Muwonge ali mutungo. Bwate wagambye. Webale nnyo Bwana Muwonge. Po amanyi na ekyo. Amanyi, akimanyi. Okay. Obudde kabumpeddeko bassebo ne bannyabo nate. Assebo ne bannyabo. Ngenda basibulira wano bandawa budde bugenze. Ne munanga akyogedde. Kino kola kintu kimu kyokka abasajja balaba bagamba nti no ino emmere weeri gijjeewo olime ebirala boyi baagala bajja okwandi bakutegeeza kugamba ekinaakuta kijja kuba kinjala enjala eno okulya oluki bayita olubuto emmere gye batukoya GMOs mugiriisa mumwa nekka mu lubuto wabula obanga gwe kennyini oyina emmere eyo tosobola kuba nti ofugibwa ensonga kiba tujjako n'ensigo zaffe bazitire ddala bate baboneeta ensigo zaabwe bakimanyi nti of course omukaso omukwala ku kyokulya oba omumaliriza nagamba nti no teri muntu agenda kulwanirira okujjako white blood cells zo awo basirikale abali mubiri go abalwisa endwadde n'olwensonga eyo baliise bulungi bassebo ne bannyabo omulangira Kalema ge gange olaba akola buli biri ebiseera biri era ddala bakyabikolera ddala ate era baveeyo beetonde bajja kwetonda bwetonzi kiriza obaganda eno bagita behind the news ekiri emabega w'amawulire. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.